Okyalaba okwanjula n'embaga. Naye bw'aba yayitibwa kubeera mufumbi era mwanjula yo bagambe bannaye ennyanjula mutabani wange akyasinze okufumba emmere ku mikolo. Omugambe nti Kenneth vaayo bakulabe naye aveeyo ng'alaga certificate gye yafuna okuva ku Chief Mike nga teyeetya. So ababeera batwetaaze essimu yaffe eri 0701 17 658. Bagayiza olunaku olulungi ozigenda bawa ku batata baffe balabuzeeko era nga nabwe twongera okubeebaza okusomesa obulungi abaana baffe bwe tutakoma kusomesa kyokka wabula n'okubateekamu empisa. Era abaana baffe bwe munaagendako mu saluuni gye batadde awo tujja kulaba nga babayisa bulungi. Bayinza n'okulekawo ekyokulya ne batakirya ne basooka ne babakolako. Chief Mike webale nnyo webalire ddala webale senta bulungi Mukama yongere okuwa omukisa. Bala abazadde kusiiga emiteno nabwe bassebo amannya agange Zebra Nakirya nakolera ku Sharitas School of Beauty asomesa meka. Senso balabako banne bwe bassebo amannya nze Nabukera Catherine nkola ku Sharitas Bridal World. Senso balaba banne bwe bassebo amannya gange nze nasomesa hairstylist. Kulawazako naye mama mbona tententon mukanaga bulungi webalekubera gukyali kulaba Delta TV tukoleba nange tuli wano nze gwe mulaba sina maanyi nekakabweka sookwogera kubanga nzikuse Chief Michael School of Cookery kyetukoze era nga olwalinaku lwaliro nga bwe nagambye tukoledde wano nekatende Chief Michael School era nga kitubaddeko kibayita food festival atirafu aba Sharitas School of Beauty netuleeta abaana baffe bo batujjuza emmere ffe ne tubakolako oba okitegeera era nga gwendi wano naye ozinze naye alabika akamera akalyako Chief Michael sibyetandise bulungi sebo tusaba tweyagirire mu bitiibwa bwe byonna nze Chief Michael Tale wa Chief Michael School of Cookery Mukama tukozesezza kisinga obukulu tegeka okuserebrating emmere nate nga tuli wamu n'essomero eritusomesa ateera byokwefa kubagenda bwoli emmere ate so tufunyemu nnyo nnyo kyabantu bazze ne baserebrating ate ne bakolako festival eno singa okusomesa waliwo okufumba emmere abantu abasinga ne institutions ezimu nga zeerabira okusomesa emmere omwana n'afuluma nga amanyi baga amanyi pisa amanyi naye nga waliwo emmere nebagamanyi nakwanga tamumanyi obayiswa mukama katugiselebrating katugikuze bulunga kulwayo agaffe abasomesa okufumba kino twongera okumanyisa n'okwagaliza abantu emmere kati olunaku lwe tugamba festival era nga bw'olabye olaba ndidde kubalukumalakanga muliddeko abaana bagenda okusoma ate okusoma okwennyini ne batulaga bye basoma tukomawo ate onakuwa nti nti abaana tubatera okuplatform okugayiwa lunaku bano bayise balesha hotel managers balaba abaana ne batandikira nga bagenda funa nekituyambako abantu bakoleti bali bennyini abakozesa bajja ne bala okusoma so tukifunamu olw'abaana baffe kitegeeza nti tukakate okuba nti
kusitira stage era abantu abakampala baliwo kusoma akalugeza ajja nakulimututusiza ate nga waliiso kati buganda kino tebalimuleeteberabira bakitegeeza nti magazi tebazifumba bazifumba sasa kutetulisha zona tusikola kutetulisha zona biwanja by'ekindi baddewo Chinese abaddewo Thailand baddewo byonna tubikola naye twagala okusookayo kino abantu bakyera ngate emmere ennungi emmere yaffe tena okuwaayo nyo tukisoose olabye tibadde basoosa waneeri oyo muwogo omwoki kasooli yes abantu balowooza nti oba okoze nnyo olimu okusolebwa era kulya emmere yakisungu nate ngaemmere bw'abanga alina passion ate nga abitegeera bulunga ategeera nga kale omwaka oza okubeera chef ogyeko professional skills ez'ofuna obulungi waliwo ebirala ebigenda biyonjo time management speed ebyo waliwo omwana abikwatira myezi ebiri nakulowesa nti amanyina nnyo togenda omwongerako skills ziri ng'ayitawo mwezi kati mwaka mwana naye of course oba chef nakiramuke kirimu amaddeeko mangi asobola osigala ng'ali ku mitendera okusooka naye nga ali mu layini ebira n'abyeteekako n'abireka experience yes mubafunira emirimu nnyo abaana tubayambako mugaba connection mwine enamba z'essimu okay mbalaba kati ekikofiira kyebayagala kyakibijja nayagala kumanya ekikofiira bambala kyaki ekikofiira kino kiraba waliwo ekimpi n'ekiwanvu n'ekisingako ekisookera ddala ekikoma okwanvuwa ekikoma sikiri z'olina ekyokubiri obuntu buno obulabulo kati mulimu 50 manyi dishes 50 koze maji mbadde simanyi tikina ne mini bangi babyamba of obuntu obuli kuno ze dish ebika by'emmere by'osobola kati mu maji for example ngati jisobola okufumba n'ebisindamu omukene n'eteekamu akatiko edish jisobola okufumba n'eteekamu ebinganya n'eteekamu karoti ne lemon juice eyo dish bbiri dish 50 n'ofumba erya boyiro eyo terinako kubanga nawe osobola okifumba eriko qualification zemanyi manyi kakati ku 50 ng'omanyi nange zanyika efumbe n'essiika maybe esiike omuleeti esobola okubeera abasigadde nina obisoma bino biralamu kale sebo ekitiibwa batulambona kati tubeebaza yongerako abafumbi seyiya bweyiya nensomesa bimanyi atya ne bainstructors benina bamulembe bairicist ate nekisobola okuwagazi omwana azanya omwana okiraba tubasa mutwa abaana wagala chef tani basomesa ku social media handle zonna kubera nga mujja onafumbiranga kati ku mukolo gwani anafumba oba ojja kubisomba gulolimu wengeri gyenkolabemu gye weetaze oyagala nnyo okubeera ng'oli mu control onasobola otya okutuula eri nga time y'okusaabira ekuse toveeyo ojja kuwomebwa nnyo nga buli kimu siina kyekiddemu era komite ejja kunoonya omufumbi gweneyagala tojja bbeera kale tobeereko kale bambi atendera okulabuka tukole ate naffe abasharita's-show tukyali wano tukola ku bantu eno tulya bwe tukola ku bantu jjukira nti n'okulabika obulungi kukuweesa emmere basooka okuba ku mukolo lwakulabika bubi kati ffe tubakozeeko era abasinza okulaba bawadde emmere
twatengere ku Bulafu Festival tovaawo kwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.